Mugiye kumide kwanda Rose Media jinkwanizo nakola nkabaze mumujo najo tusake ngalo mukwana subscribing ze toyanza nyo toyanzege ate nabana subscribing ontera ko notification obere ngofuna video mubode video jimpereka comment ne ka like mukwano tubere nga tutesa muko wansa mu comment section kitalo nnyo bana Uganda olokufirwa omukulembeze wekika kyendiga omwami Roma Bossa Daniel ono yakubiddwa amasasi olunaku lw'eggulo bambi ngadda mu makage kyabadde kibinyo kubanga bambi tebamugyewo yadde n'okumutwala ku muddwaliro abatemu baamutiddewo naye ekirungi ekyabadde nti ababodaboda basobodde okugoba abatemu bano era nga kigambibwa babiri battiddwa omu ye akyali mulamu newankubadde nga yakubiddwa bubi nnyo katusabe mukama tuyambe amawulire g'okumuttibwa bagatuwe tumanye lwaki ono yattiddwa kubanga bulijjo obujulizi bugwawo ne watabaawo yadde okutegeera wabula ate ye Lumbuye yavuddeyo n'amawulire agatiisa ku nfa y'omugenzi n'agamba nti buno olukwe lwabaddemu abantu b'Emmengo ebitundu 6 ku 10 bwera Emmengo eyo waliyo Abanyarwanda begumbulidde okutta Abaganda era n'agamba bano batutte ebitundu 6 ku 10 ne bayambibwako Semayi Mbuyo yatutte ebitundu 4 ku 10 bino bya mwami Lumbuye n'agamba nti n'Abaganda musitukiremu kubanga Abanyarwanda bano bagenda kubatta bamalewo ng'ebikigendererwa kya kumalawo Bwakabaka awamu n'okutunda ebintu byonna eby'Obwakabaka balabe nga buggwira ddala buggwawo omwami Lumbuye yabyogedde ogenda kubanga obyewulirako nga nkutereddeyo video wabula ye mwami Frank Gashumba naye bambi ku lunavudde mu mbeera n'alaajanira ebitongole bya gavumenti okuli poliisi amagye Semayi n'ebirala byonna nti bikola ki ng'obutemu nga buno bugenda mu maaso wiikisi zaakayitawo nga 2-3 nga basse omukuumi wa mwami wa Pastor Bujingo bambi naye poliisi nevayo negamba nti ekutte n'emmundu wabula na guno gujja tennakwata abantu kakati no Frank Gashumba agambye nti buno obutemu nga buno nga bugenda maaso mu ggwanga poliisi yo yandibadde ng'ekola ng'ogwabyo okusinga okugenda nga bw'ebityo nga tekuliko na mayitire wabula omuyimbi waffe ow'amaanyi omukyala Gabie ntate naye yalumbiddwa gye buvuddeko nga waliwo omwami agamba nti wadde ayimba ennyimba za Yesu si mulokole kakati no naye n'avaayo n'amwambalira n'amugamba munnange wadde mwe ba-assistant ba Katonda oba ki nange ndi ku ttiimu tugenda mu ggulu ono n'amulanga butaba mulokole mbu yadde ayimba ennyimba z'abalokole ye mu 7th day wabula ye amukakasizza nti naye ali ku ttiimu tugenda mu ggulu era n'alaajanira bannayuganda n'abagamba nti wamma mmwe munoonye Katonda oba munoonye Kristo buli ayagala okugenda mu ggulu ate ye Zari Hassan naye avuddeyo n'asekerera abo bonna abatokomosi b'omugambo abaagumusazeeko wiiki ewedde nga bagamba nti ye ne Shakibu baayawukanye oluvannyuma lw'okulaba Shakibu ng'alina omukyalo omulala Zari yagambye mulayika temumutegeera butegeeza ogenda kubanga omwerabirako nga ye bw'akyogedde mu video ye ate ye anti Kaduka bambi ye ebiseera ebisinga abeera mu maziga ng'akaabira mukwano kye gumukola gumutawaanyiza nnyo kakati no ku luno omwami we omukadde X ye yaleese obuzibu ndowooza ng'aleetawo obutakkaanya wakati we ne Mr. T era nga kirabika ebibye ne Mr. T birabika bigaanyi kubanga yavuddeyo n'atugamba ndi ssaawa zino kati alemereddwa tayina musajja nakakasa nti ali singo ku luno kakati kirabika oli X yalese ebigambo nti bakyayagalana n'alabika nga ate omwami we gwabadde afunye Mr. T amukyaye naye katumusabire anti Kaduka bambi aterere kubanga ali depressed ennaku zino byonna biggweewo wabula Abanyarwanda abali mu Uganda nabo bakooye okubalangira ku luno bavuddeyo ne bagamba nti bakooyedde ddala bakooye okubagamba nga okudda e Rwanda ate nga nabo beesanga baazaalibwa wano ate ne bagamba nti bituuka mu kulonda tebababuuza nti mwajja ddi nabe butuuka mu nsonga endala mubabuuza lwe bajja amannya gaabwe biki era ne bagamba nti nno kakati no bwe bagoba okudda e Rwanda bagenda kuddayo n'abantu bangi nga kuno kwe kuli ne Kabaka owa Busoga nti kubanga yawasizza omukyala Omunyarwanda nti maama ine bantu mukyala Munyarwanda awedde emirimu kati bwe bagoba bajja genda ebitundu 6 ku buli 10 mission ejjawo jajja fuluma evudde Mmengo beera bulungi abantu bangi bafiiridde Mmengo cardiac arrest nga bawadde obutwa olw'okulemesa ensonga za Museveni n'Abanyarwanda babatudde Mmengo Mamula abasajja Mmengo kubeerayo ng'alina amannya simanyi ekiwuka kumbe musajja Munyarwanda mula abantu kujja kusasula abantu ku intaneti ne bavuma Lumbuye kubanga byenjogera bituufu kati ndowooza basanyufu mbyogera muga Lumbuye mulalu nabagambye ebitundu 9 ku buli 10 bantu bonna abali e Mmengo bonna Banyarwanda lwakwetuma amanya ga Kiganda okutta si kizibu kyabwe ab'amagombola balidde obutwa basse ab'amasaza balidde obutwa abakulu b'ebika bawadde obutwa kati batandise ebbako basasa omukwomu
nkugambye okusinzira mbabadde nzija ssaawa 2 eno incidence ekuli wakati wa saa 11:12 ne bagangera kujja ku saa 2 ngambye sijja kujja kula live ku ssaawa 2 kamala okunoonyereza kwange kundaga nti ebitundu 6 ku buli 100 mission esejjajjaffe omwa evudde Mengo ebitundu 4 ku buli 100 gavumenti mu bitongole byayo omuli isose mwayi bebayambyeko okujjawo omusajja ono bwenzija ne bagamba wano nti Obuganda buli matigga mulooza nsaaga basasula internet abantu bavuma abantu ne bakyusa buli kimu kye baagala kubanga baagala kukola diversion ng'okutta abantu kugenda maaso buli yenna amanye obuvuno obuddo bwa Uganda amanye obuvuno bwa Buganda amanye history amanye byafaayo bonna battiddwa baweddewo musajja watwattiddwa olwaleero ng'olyadde Mengo ng'agamba Lumbuye akola propaganda ajolonga Obuganda akozesa n'omugaleta video ng'ambonna nga teriiwo awo siwe wakulu nabagamba abataka mwenna abagende wa Museveni n'abataagenda abamu nga mwajemera ebiragiro bya Nabosa Sserugwawo mwegendereze bagenda batta ekyo nakibagamba era mujjukira okuva lwe bagenda yo ne tujja ne tuboogerako ne project yalina okukolebwa project tegenda nga maaso kyekyatuka ku project embuga enkulu ez'ebika zonna gye tusibuka zonna zitundiddwa ku nnyondo lw'abasajja bali Mengo kitalo nnyo kya Muzeeyi Bosa nze mbadde mumanyi yayinanga amaduuka mu kikuubo agatunda ebintu bya electronics kitalo nnyo n'ekibuuzo kiri nti poliisi n'ebitongole byonna eby'amagye ebikesi mukola ki n'omwezi tegunnaba kuyitawo ng'omukuumi wa Bujenga atiddwa kati omulala yatiddwa omuzeeyi ono mukola ki kyekibasasuza aba security yes security must work 24 hours okudetecting a crime bakola ki ebitongole bya police eby'amagye n'ebirala byonna mu Uganda muno there are over 20 intelligence organs eziri mu Uganda muno ng'omulimo gwabwe guli gumu ku detecting a crime ochuli kati muganda ngani ono wapo ayogera police Fred Nanga lero sura kola press conference ajaga nti police yabakanyedda n'ogwayo gw'okubuuliriza ogw'okunoonyereza police yabakanyedda n'ogwayo ogw'okunoonyereza paka today tebannabatubuulira muntu kyeyatta omusirikale wa Bujingo temulina gwe mugenda kutiisatiisa mbutagenda kulaba mugulu tugenda mugulu mwagala temwagala bwetu ffenna bweswi paka mugulu temulina gwe mugenda kutiisatiisa nga mwe muli ba assistant Kristu nga mwe muli ba mutasolya tugenda nammwe mugulu tugenda namwe bali tukulira kaliba tugenda mugulu wamagwali eyo gwe kana bwa kunoonya Kristu kana bwa kunoonya Mukama kana bwa kunoonya kisa mugulu tugenda kulukutaka tugenda mugulu temututiisa ono simanya ali ati tugenda mugulu baga sina nabwe kunyonyola Zari ali yakaba sazi wa mugambo mbawulidde Zari aliyo akaba byamusobyeko dda ya postinze video yolimba lwa tata abana be ne bawe na postinga xway to get even kati Zari ali yakaba nabikate mumanyi not anymore ba ex nedda nze yatulangwa n'empoleza ba ex muyekera naye nedda kituufu nkuyinamu omwana kozi ne wali ku birth certificate nayina olukisolo ogamba nti oli deceased nempanga buli kimu nenkwata miliyoni nga 5 ne bakuteekawo ng'oli deceased but because of my child I thought neŋŋamba nedda sigenda kumuggyako mukisa gwa mwana we omwana oyo alimbuuza nga taata we naye tuba twayawukana ng'akasajja kazeeyi kajja mu maaso ge nti nze nkuzaala then nze omwana akwata omugugu akuteeke ku nze munaye kyekyankozesa ekyo naye nali njagala nini namba ya mwana si bya bugagga si byashi nga gwe botambula oyogera biwateeseza n'omukazi munsanyeewo mugenda kunzitira bwereere ariko abanyarwanda nabo bamwe busanga batoresha
bakaguhata gutora dutora ibiki byo tudashobora kuboneramo amahoro tusaba tewali kitwogeza naye tusaba tulema sosolebwa bwabanga bambi waliwe yawasa Uganda ne mugizaala munatusonyiwa oba mulina mu amawanga ge mwazaalira mumukiriza nti n'omunyarwanda mu ggwanga lino mutuuza simugwira kandi narabibabwira ndongera ndabibabwira niba ikibazo ari ukuvuga ngo i Rwanda ni hafi na Uganda niyo mpamvu muhora mutubwira ngo twaje ryari bamikwano tusaba busabi mukirize ndi tuli bana Uganda abanyarwanda nizongere kumva uvuga ngo mudde wamwe nabagamba tugenda n'omulangira wamwe cyo muba mumanya tugenda newe busoga nawe tutajana babi tumutwala kakati mutugoba tulagewa kimwabacha abatalina mu mitima gya kisa mutubabarire kandi mw'abanyarwanda wumva yuko bakwiye kugushaka yuko buraza kubabyarira abana beza ariko ureba icyo bakora bene wanyu ukumva yuko bafite kugukoresha ngo umunyarwanda afite ubwongo naye ngate bakwagaliza wahumura amaso nubireba ndabasaba kugira ngo muze mu mubano dufatanye tubyumve kimwe duhagurukiremo nk'abanyarwanda dushira ubwoba nguvuga ko nyirirwa apfe ntago ari umwishe iki turakivuga kuko nuko kimeze nje nzababwira urunyarwanda kuko murarwumva kandi murabizi kuko I'm proud kuba ndi umunyarwanda pe ndaruvuga atari ururimi rwasosobora kogera njogereki bana nzi Rwanda sigenda ngayo era bobo ya garantwalayo si cyaranga nayo ndi mu na Uganda murumva